njagala kwogera ne management ya NRG promotions yona NRG radio station ya Uganda itanso kuteka wembera naddala omuvubuka oyo yakajoininga radio ye yefudde okubeera wakatawana ngaloza beef is a criteria yo building content ku radio kati ngo okubanga tukanye na manager Roger na Spice kungana kulia mimi anedda ekibuzo kijja mwava kuki mwali babadde nnyo ate nekula ngo oli bubi ne baba zentalo badde nazo badde kanolo je oli NRG promotions amanya radio station bwe mbate musobola kubeera kuna bintu byemukola if you don't have content presence radio stations izo nesinga zifuna information sharing information nibo mutandika okubeera nga mutrying okurunninga show nga mujirunninga ku beef mwatandika dda okurunninga omukolo nga mwaba tuleetera embeera eyokubeera nga mugezaako kudimininga the biggest artist of Uganda Chameleon King Saha ne muteekawo embeera eyokubeera nga mmwe mulowooza mujja kurunninga show bwetyo bwetambula Kolabo yo ne Chameleon ejjadde teriyo uyugiza buso teriyo teri kolabo yange na Chameleon nze mmanyi asajja ako ya no busungu mwana ka Chameleon ako kalina omutima omubi ate lwaki nze mmanyi era watankubira nja kujjambi bagambe kendeza omutima omubi gwe Chameleon naawe why mumuloza fete tukula kalina omutima omubi. Crystal Panda, we are warning you seriously that if you cannot run your show on not on beef ngo running ekintu kino kubeeranga osobola kubeeranga wa clarity ya music but ina content asobola kubeeranga tusobola ku researching emala ku information tusobola ku entertainment ku NRG radio station make sure you drop out of the question dekero kubeeranga bayimbi wa crashing obateka mu embeera otekawo obutatikiragana okuvumangana okujeregana kati walaba sawa zino tuogerera King Saha sawa zino ko apology yes King Saha yakoze apology ninga apology agikolera ku agikolera okuba muna yagenza okulaba nga ebintu byagenda muna ateka wembeera na ayogera bitali byava just because of the citing. So we are asking NRG as a radio station bemba musobola okubeera nga temulina kyemusobola kubanga mu closing it's not a must that radio station esokutambula bwe batayina abaclient abajiwuliriza nga muloza mujja kutandikira content mubuilding mugende mbayimbi babufu inala bino okulaba nga mutambula ogenda wa gravity omutuju mugezaako muletera bistory bya Chameleon nga byatambula nga naye mwagala mutomeza asobola okuwanga alumba empologoma ya music wa Uganda Chameleon okkiriziganya ne saabi gabo byayogedde ku Chameleon obaka kati right now tokkiriziganya nayo inze saala nnyo kubiyingira abo ba Luganda ati saa kyaliwo ne Chameleon kyaliwo kalingamba ba Luganda ate bo bakyali nnyo n'okusinga nze nabo nabagamba bino ebitu byonna binentalo ze mulwana Chameleon okusaidia alina favor mu abantu that's why you see still champions in the music industry. So bwe tuba twogera ebintu bino nga tugeza ku analyzing ensonga zino mutandiko zitunulira mu subject yayo mu mbeera entuufu ate tutandika okubeera nga tuli genuinely okay naye embeera egenda maaso nga yakubeera yakuvoola yakutambuliza kubanga abasinga obungi bagamba Kiberi yasinga okuvuula okuteekawo propaganda naye tezayogera nga propaganda abasinga obungi yayogera nga amazima nini muganyingiramu. So issues ezigamba mu NRG radio especially Crystal Panda and the group we ask you kindly if you don't have content bwe temulina byakuwogera temulina byaku-explainingira abantu shut the radio mu resigninge musula wali ebintu tanokutamba mulekera okubeera nga abayimbi mbateekako okubeera nga beezalawa olw'okwezalawa nga mulowooza mufuna content asobola okubeera nga atambuza radio station nga mufuna views zammwe zemba mwagala but at endpoint yacho muteka obutategeragana nawuliddeko ekintu kimu singa Saha yakedde kola apology twagiwuliddeko dda secret box yanterekedde na ngamba Saha yakoze dda apology ku Chameleon era nabadde nkimanyi nga Saha you cannot compete nze nabagamba dda Saha tasobola kubeerawo n'ekintu ky'amaanyi asobola kuteeka wegwanga despite the fact muyimbi mulungi mu pace ye ne mu class ye naye tasobola kubeera nga asobola okumaliriza n'abeating nga champion the Lion of Uganda Chameleon nze nabagamba nga musupportinga ku music scene ye ne mu characters ze n'empisa ze sobola kubeera nga mu hand of support. So endpoint ya ijedi that NRG radio if you don't have content to build bemba temina bintu byakusobola kuteekawo temusobola kuteekawo awareness temusobola kuteekawo awareness nga mulowooza buli muyimbi alina okubeera nga interviewing nga muteekawo ngeri yakuzalawa yakunafuya kuteekawo bintu byantalo nga mulowooza yengeri yokka gyesobola okubeera ffe Bannayuganda bonna twabateerawo federation kyagiteesaawo kumenya sure Bannayuganda bali omuntu omu tubeneka twesapotinga mu kintu ekimu sigenda kwogera nnyo mu bintu bya Big Eye kubanga batinga basinga bati bagamba Kibedi yogera ku bintu bya Big Eye ne Eddy Kenzo no sisobola ku comparinga Eddy Kenzo ku Big Eye because Big Eye is still a small boy in the game of music tana batuweereza ekintu ne ku kyalo kwasula ekawempe talina luyimba bwe yali ayimbi ne luwangula sekitegeeza Big Eye still an upcoming artist zinabaga ngolo bintu bisobola kuwa comparison nabagamba Eddy Kenzo Bobby Wine Baby Cool the kind of Chameleon are still the top notch chart and Shiba bibana matana be Uganda ekyo sikijjaako mukono sigalamba gamba bwe bakyasinze kubeera the best performers entirely in Uganda baliftinze flag ya Uganda okubeera nga batutunze beyond borders of East Africa. So big up for that.